The woman named Mukono district. Today we ngaba namukono atenge gwanga lyonna. Olunaku olwaleero tuli mu press conference olwaleero nga twagala okutegeeza eggwanga oba nga tukunga bannamukono na bonna abasobola okutweyungako enkya okwaniriza pulezidenti waffe. N'ekyenjagala okwogeramu mu kino nti ensonga z'amateeka zo twazikwasizza Kanabwala era nga twatutte omutawaana oba obuvunaanyizibwa okuwandikira poliisi ebbaluwa. Amateeka gali nti poliisi tulina giwa notice naye tetulina kulinda kukola ki okuddamu. N'olwekyo ffe twakoze ogwo gwe tulina okukola tubawandikira ebbaluwa okubategeeza nti pulezidenti waffe agenda kutukyalirako wano mu Mukono. Era nga nsaba poliisi yo omulimu gwe bakola enkya kutukuuma bukuumi okulaba nti nno embeera etambula bulungi. Ate era tetusuubira kubanga pa poliisi wenajja netukwota yejja okubanga amenya amateeka. N'olwekyo tetwagala kusunguwala nnyo ate tulugambe nti poliisi tuguleko omusango ku poliisi nti ate yetuguddeko ki omusango. N'olwekyo nsaba poliisi muwowembwefu egondera amateeka n'ebbaluwa yaffe gitwale serious ffe tutyaze omugenyi waffe pulezidenti waffe era nga nkunga bonna abantu bonna gye bali nti bajje twanirize pulezidenti mu muggundu era tulabe nti n'olunaku lutambula bulungi. Ekunga Mukono people power. Mukono Lari and launch is going to be the first one in Buganda because we want to tell whoever has been dreaming upon what they want. Like we have said, what they have done to us, what they have done to our people. I think we have had enough of NRM, and tomorrow we are going to demonstrate it through action and inaction. Thank you very much. People power, our power, people power. Ngebwa kusoma program era mbagambye nti nga tusinzira mu ssemateeka w'eggwanga lino Uganda essula ey'okuna ewa abantu eddembe ly'okwegatta n'okuŋŋaanira awamu okukola ebyobufuzi nga twesigamidde ddala ku tteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act nga tumanyi bulungi nti nno waliwo etteeka eriruŋŋamya okuteekateeka emikolo lye bayita Public Order Management Act era nga tumaliridde okugoberera amateeka amalala gonna n'ebiragiro. Olunaku lw'enkyafu aba Mukono branch eya NUP tugenda kukyaza oba tugenda kurecevinga okwaniriza train y'emirembe etambula kati mu Uganda nga yabadde commissioned n'omukulembeze waffe okwetoloola eggwanga lino nga tuwandiika bannakibiina n'obbawa kaadi okwaniriza abantu abajja abaagala okwegatta ku NUP ate n'okuzzaamu amaanyi abantu baffe n'okubaluŋŋamya. Kijja kujjukirwa nti omulimu guno ogenda okukolebwa e Mukono enkya gwali gwa kukolerwa Kamuli naye poliisi ne yeeyingiza mu lugendo olwo ne lutabangula. Olunaku olwaddirira train yaffe yali erina kubeera Paalisa
naye pulezidenti ne ttiimu ye baabalemesa okutambula wali kusezibwa. Poliisi yawandiikidde NUP ebbaluwa ng'etuyita okugenda okutuula nayo tulabe wabbo kye balowooza nti we wava obuzibu. Batuwadde ensonga zaabwe era bakama baffe batutegeezezza nti ezimu twazikkiriza era tugenda zikolako kubeera tubadde tuzikolako, naye endala twalabye nga si za buntu bulamu era tugenda olwaleero okugezaako okunnyonnyola poliisi etegeere nti bye tusaba si bya nsonga. Ekisooka poliisi eyagala bwe tuba tutambula tugitegeezeeko, ekyo tukikola bulijjo. Eyagala tukwatagane bulungi ne ba RPC ne ba DPC mu bitundu gye tuba tugenda, abo babuulidde enfuuzi kwennyamira. Eyagala bwe tuba tukola emirimu gyaffe tuleme kulemesa abantu balala genda mu maaso n'emirimu gyabwe, ekyo kyo twakirayira. Era eyagala tubeere nga tweyisa bulungi nga tukwata amateeka gonna n'ebiragiro, ate nga ddala ekyo ffe tukimanyi era tubikkiriza ebyo ebina. Wabula poliisi etugamba nti eyagala bwe tuba tunaakuba enkuŋŋaana tufune amabaluwa g'abannannyini bifo mwe tugenda okukolera enkuŋŋaana ezo, era ekyo tukituukiriza. Naye kati yagasseeko n'ekyokugamba nti ate tuteekwa kubeera munda mu bizimbe, ekyo twakigaanye era tugenda ginnyonnyola olwaleero. Poliisi egamba nti nga tutudde tuteekwa n'okuba nga tumanya abantu bameka abanajja mu lukiiko. Ndowooza gye bunajja mu maaso ejja tugamba tugibuulire n'amannya. Ekyo si kya buntu bulamu, si kya magezi era tekisoboka. Teriyo muntu yenna ayita lukiiko lwa byabufuzi ng'amanyi bantu bameka abanajja era be baani, kubanga ffe tuyita the general public, kwegamba tuyita bannayuganda bonna 445,000. Era ne bwaba Museveni najja nga azze kusala ddiiro tumwaniriza. N'olwekyo ttiimu yaffe egenze kubannyonnyola ku ebyo bye tusobola ku ebyo bye tutasobola. Naye ng'eri ttiimu ekola omulimu, ffe ne mukono tugenze maaso n'enteekateeka, kubanga tukimanyi nti kaakati tetusuubirayo ate ekirala kyonna kinaalemesa luno olukiiko kubaayo. Olunaku lw'enkya tuteeseteese okubeera ne bamwoyo gwa ggwanga abanaanona ku pulezidenti, tujje mpola mpola saawa emu zennyini tujja kubeera Nakasajja mu Mukono North. Pulezidenti wajja okuva ne ttiimu ye agende mu Kalagi wanaggulirawo woofiisi ya NUP eya Mukono North constituency. Train bw'eneevaawo ejjagenda butereevu e Nakifuma. Kyokka abantu babuulira ku makubo nti omukulembeze waffe bwali nvuumuulo, ajja kubanga mu kutambula okwo agenda abawuubirako. N'olwekyo abatasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko ye n'abo bonna baanaabo, nange neesunza okuba omukubo. E Nakifuma pulezidenti agenda kuggulawo woofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency era ayogereko mu lukiiko lwe tuyise brief rally, mini rally, olukiiko olusamusamu. Pulezidenti bw'anaava Walusubi, e Walusubi pulezidenti agenda kulonkinga kampeyini y'abanamukono ey'enkizo balubeerera. Crime must pay. Vaawo omuzira waffe Muhammad Kanatta nga tukozesa enkola yonna ey'amateeka twagala okubanja obwenkanya oba abalunnyanja mu kibiina kya NUP mu ngeri entongole, wamu n'okulaga obumu nabo olw'ennaku ebalabira ku nnyanja ffenna bannayuganda gye tumanyi, omuli okusibwa, okwononerwa ebyabwe, okuttibwa n'okulemesebwa omulimu gwabwe. Pulezidenti ng'avudde Katosi ajja kujja Ekisoga agulewo ofiisi ya NUP eya Mukono South, era awo train ejja kujja Kanaguluba paka taxi park e Mukono. Taxi park e Mukono pulezidenti ajja sanga olukiiko lwatandise dda kubanga tulusuubira tutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya taxi park awo, era abantu banjawulo bangi ab'omu Mukono n'abava ebweru wa Mukono bannakibiina bajja kusiiba boogera eri abantu.
tuka president wanatuka ko tusuubira nti wakati w'essaawa 10 ne 11 president ajja kwogera eri abantu ng'atuuse n'oluvannyuma train esimbulengedde Magere era tuli mbe gyaffe nga bwe giragiddwa mu mateeka era twagala okwebaza abantu bonna ababadde mu nteekateeka eno nga organizing team yeno eri wano era twagala okubayita n'okubasaba eyo ku makubo musimbe ku bitooke muteeke eyo ku bimuli temuzimba biyitirirwa ebyo byannyinimu naye tubagamba nti muteekeyo obubonero bwonna obulaga nti omugenyi waffe n'abagenyi abalala bonna mubaaniriza mu kitiibwa era ne mu mukwano abantu basemberere ku makubo bamuwuubireko ne tubakubiriza temugenda mu makubo kulemesa batambula balala tukuuma amateeka n'ebiragiro era tusaba poliisi nti bw'eneeba esazeewo okujja tugisuubira kujja naye okubeerawo eraba ebigenda mu maaso kubanga bino ebigambo ebyogerwa n'abapoliisi bibakwatako olwaleero ku makya nkedde kufuna ssimu okuva ewa DPC era kino kiraga nti waliwo abantu abatambuza ebigambo eby'obulimba twabadde wano bannakibiina bonna buteesalamu ne balonda Oweekitiibwa Nabukeera okuteekateeka press conference eno era ne tugamba nti organizing committee yejja okubeera wano naye amabuulire poliisi gebadde nayo nti tuli wano tutegeka kuva wano tugende tutabangula akatale tutabangule amakubo tukole ebigambo kegambo ekyo kiraga nti oluusi intelligence poliisi gyefuna ebeera na intelligent n'olwekyo abo abantu abeetegese okwagala okuyingira mu ba NUP okutabangula emirembe nga beetimbye mu kala yaffe bamanye bajja balya kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga tujja kuba bakambwe ennyo omuntu ne bw'anaaba ayambadde bino ebiwambalo nga nze naye n'atandika okukola ebikolwa ebitali byamuffe tujja kumukambuwalira era tujja kusobola okumukkakkanya ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira ekyo tukitegeddeko nti waliwo wano munnabyabufuzi omu eyaggwako agezaako okunoonya ekkubo erimukomyawo nti abadde alina n'ekigendererwa ekyokwagala okutabangula emikolo gyaffe naddala mu bitundu ebya Mukono North naye twagala kumubuulira titumulaba ate era nga bwe tugambye ti guno omusango gwa lubeerera. Singa omusuubuzi yenna obwa muntu akolera katale oba mu kkubo abbibwako ebintu byoba akosebwa mu nti olunaku lwalangiriddwa nga public holiday abantu bonna tebalina kukola mu ngeri eyo njagala kubeera nga mmanyaako ku nsonga eyo. Kati tuli wano kwa byani abakyala abo abali awo buli lunaku baŋŋamba nti enkya olukiiko lwa Nuupu nga luli wano tusuubira abantu b'Emukono okuyingiza biliyoni 3 abasuubuzi bajja kuyingiza abakyala ab'emmere bambi mu kifumbe abalina engoye naddala emmyufu muzete poliisi ng'emaze okukola ki nga bwe twabagambye waliwo tuli ahead of them ng'olwaleero we basuzizza DPC ku bunkenke tugenda kukola walidde mbubbo olunaku lw'enkya balumyusizza nzaani okugaana nga pulezidenti w'abantu ajja abantu ne bayimyusiza olunaku lwa olutalo tuliyambale engule olutalo laluwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya people power our power fabana balero katulwane okukuza Buganda natujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekiva naffe tukikubenga awangale masomo
District Council, Mukono District. The Omani Mukono District. Today we've had a press conference trying to alert people tomorrow that our president is coming in Mukono District. And we were urging people all over, between Mukono and other regions to come and welcome the president, Kyagulanyi, in Mukono District. Tomorrow's roadmap is we will be waiting for the president from Nakasaja, that is Mukono North. Thereafter, the president will go and open Mukono North NUP headquarters in Kalaji. He will proceed to Nachifuma. Thereafter, he will proceed to Walusubi. Walusubi, why he has to go to Walusubi is because some of the people who were abducted live in Walusubi, and we want the president to see some of those families and talk to them probably and give them some energy and hope that our people who disappeared will be back. After leaving Walusubi, then he will go through Mukono South to Katosi. Why he's in Katosi? Because we have a problem with the fishermen. Because some of late, fishermen have been barred from fishing Mukene, that is the silverfish. So they are really working in bad conditions, and we have also the UPDF that are drowning our fishermen, and we want the government to reduce or remove actually the UPDF from the waters. So we shared that with the president to come and also talk to them and share the grief or give them comfort, because we took the law of the Fisheries Act to an amendment, and therefore those people are not supposed to be there, the UPDF. But all that minus the law, we wanted our president to come and see them, talk to them, comfort them, such that they can be really energized. Thereafter, then we shall go to Namayuba and open Mukono South NUP headquarters. From there, that's when he will come and meet the Mukono at large at the park, Mukono Central Division.